الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله جل وعلا tumwe bazam kama fi yatutambuza mwezi ogwa Ramadhan mpola nga bwe bakugamba olwaleero nze naawe tunoonyeeyo olunaku olw'16 mwezi ogwa Ramadhan mwaka guno abange nga terukyasobola kudda mu buwangaazi bwaffe bwonna, wabula kye tusigazza ze ennaku entono ezisigaddeyo 14 oba 13. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibadaati zonna ze twakakolera mu nnaku zino 16. Ate era mukama waffe Allah tumuwanjagire tumutegeeze nti Allah tabaraka wa ta'ala tusobozesa okumalako omwezi guno ogwa Ramadhan, ate otwongere Ramadhan endala nnyingi. Ekyo gw'omulabi kiyinza okulwawo okujjira, naye bangi bakifuna mangu nnyo, naddala abalabira ebintu bino ewala. Abaddu n'abazaana ba Allah, ogwo gwe mukisanze naawe gwe tuyina gwokka okulaba nti tutereeza bye tutasobodde kutereeza mu nnaku zino 16 zisoose. Amakulu zino ezisigaddeyo okutandika n'ekiro kya leero, nze naawe tutereeze. Abdul Aziz Bukenya Kimira nti nzaaliwo akawungezi ka leero, okulaba nga tutambula ffenna mpola wakati mu programu yaffe eno ey'enkulaakulana eya Salam Charity. Werekereze, wejjukanye ebigambo bya Allah ate osaddaake. Nkaddamu ennaku wasigadde 10 oba 10, nze naawe tulongoose, werekereze, wejjukanye ebigambo bya Allah ate osaddaake. Tomanya zino ennaku 13 ezisigaddeyo 14 zandibanga ye manduso egenda okukkiriza Ramadhani yo yonna. Ekiro kino ekya leero kyandibanga ye manduso egenda okukkiriza omwezi gwo gwonna ogwa Ramadhan. Tuli mu kuyamba abeetaavu betumanyi obulungi betuwangana nabyo ku byalo. Jjayo essimu yo gwa Airtel, nyiga star M856 onyige okay. Bajja kusaba machant kotekawo 43 42 98 sembyayo 9. Njiddamu machant code 43 42 98 sembyayo 9. Bona amaliriza nyiga okay. Bajja kusaba amount omuwendo goyagala okusaddaaka 10, 20, 15, omutwalo 2, 5, 10 akakadde ke sente. Bw'omaliriza nyiga okay, bajja kusaba reference au reference, tekawo erinnya lyo, tekawo ensonga lwaki wayo mu kkubo lya Allah, tekawo oyo goweerayo. Bw'omaliza nyingiza pin code y'essimu yo, kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Gwa MTN nyiga star M65 3# onyige okay star M65 3# nyiga okay. Bagenda kukusaba merchant code au ku merchant code tekawo 3 58 65 3 58 65. Bw'omaliriza nyiga okay. Bagenda kusaba reference, bagenda kusaba amount au amount tekawo mwendo goyagala okusaddaaka. Abaffe 10, 20, 50, mutwalo 2, 5, mitwalo 10, kakadde, bukadde 2, bukadde 5. Bw'omaliriza nyiga okay. Bajja kusaba reference au kwa reference tekawo erinnya lyo, tekawo oyo goweerayo, tekawo ensonga yo lwaki owaayo. Mbiro bino ebisigaddeyo
nga tukakasa tuyinza okubimalako oba obutabimalako oba okubanga yensonga lwaki Allah agenda kukkiriza omwezi gwaffe ogwa Ramadan. Awo nno bw'omaliriza nyigoke bajja kusaba pin code, yingiza pin code y'essimu yo, kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Njagala ngenda osoma abaddu n'abazaana ba Allah 10 abasoose nga naawe erinnya lyo mweriri bi'awnillahi subhanahu wa ta'ala. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, olwaye tuli mu mbeera nga salaamu ekugamba obulungi obuli mu kuyamba omuntu, era ne bakubiriza oweeyo ng'oyita ku merchant code eyo gwe MTN n'owa Airtel. Mu mwezi guno ogw'ebbeeyi ogw'ekitiibwa, engeri emu ku gye tuyinza okutuukirira abantu abaffe kwe kubaliisa, era salaamu mugirabye ng'egezezzaako okufeffetta abantu nekkubirira negga nti yamba ng'oyita mu kitongole kya Salam Charity waliwo ensonga. Yo Salam Charity ejja kutuuka gwawe otasobola kutuuka, ejja kunoonyaayo gwoyo gw'olaba nti si yasaanidde naye ng'ekyamazima yasaanidde, abaffe mutuuseeko obusobozi obwo. Kakati ebyokulya, ebyokunywa na buli kimu ekitambuza omwezi gwa Ramadan bye bimu ku ggwe by'olina okukola naddala mu puroguramu ng'eno Salam byetunuulidde gwe okusaddaaka ogende nti kandiiseeko mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Haji Adam Saleh mukadde wange kuva embala hajati ali atya. Awo n'oliisa, okuliisa nga gw'oliisa tomumanyi, tomulabangako, tolimulaba, tomuwulirangako, ne salaamu emuvumbudde ebadde temulabangako. Ali ku mutwalo gwo, ku ebiri gyo, ku 10 lyo, ku mitwalo gya 5, ku miliyoni yo. Tuli ffenna baddu ba Allah n'abazaana ba Allah nti omuddu oba omuzaana wa Allah n'abeerawo ng'akakasiza ddala nti mu puroguramu ng'eno ey'enkulaakulana nga ya Salam Charity wallahi akwata kyonna ky'asobodde okukwata n'akiwaayo fi sabiilillah mu kkubo lya Allah, abalala basobole okuganyulwamu naddala ku ki? Ku byendya, ku byensiibulukka obudde buno olwaliro wenja okutambulira. Buli atulaba wandibadde weerekereza kyonna kye weerekereza okiweeyo mu kkubo lya Allah akawungeezi kano gwe nti ayi Allah nange mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan Allah nange ndiisizzaako. Naawe ogende nti ayi Allah nange ndimbaliisizzaako. Allah woosinziire ku ekyo musaba naawe Allah byoyagala. Naam, omanyi ebiseera bingi bituyitako mu myezi egy'enjawulo, naye Allah atuleetera omwezi guno nga gulimu ebiseera ebisufu, mausimu nadhim. Akadde kano ke tuli mu season abaffe yakusiga na kukungula oluvannyuma lwayo ng'ewedde. Khassahu Allahu azza wa jalla ala sa'iri shuhur, nga Allah yagifuula yankizo season eno ku season zonna ez'emyezi egisigadde. Tewali mwezi gw'ogenda sanga gwa bbeeyi nga mwezi gwa Ramadan kukoleramu mulimu. Tewali mwezi gw'ogenda kuliisizaamu muntu ofune empeera nga z'ofunira mwezi gwa Ramadan. Tewali mwezi gw'ogenda kuyambiramu munaku mwetaavu ofune empeera nga z'ogenda kufuna mu mwezi guno ogwa Ramadan. Kyova olaba Allah tabaraka wa ta'ala khassahu Allahu ta'ala ala sa'iri shuhur bitashrifi wa takrimi. Allah yagufuula gwa bbeeyi, yagufuula gwa nkizo omwezi guno ogwa Ramadan ogw'ekitiibwa. Era mu kugufuula ogw'enkizo anzala Allahu ta'ala fihi al-Qur'an al-azim. Allah mweyasize Qur'ane wa dhakara al-ahkami, n'atunyonnyola amateeka, wa farada siyamuhu, n'afuula okugusiibanga tteeka ala ummati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ku mulembe gwaffe guno Allah n'atukakasa nti okusiiba omwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan teeka era ne kikakata.
Allah agusiriza mu Qur'an, Allah agutubuliriddemu amateeka ge, Allah tabaraka wa taala nagufuula nga gwa njawulo nga buli mwana Adamu yenna omukkiriza alina okugusiiba. Tuli fenna wajaalahu, era Allah nafuula omwezi guno nga gulimu ki ruknan min arkani al-islami, empaji mu mpaji z'obusiraamu ettaano. Era la yakumu ala ghairihi. Nam kakati gwe olwaleero bwe kiba nti Allah agusizaamu Qur'an, n'asizaamu amateeka ge, n'atulagira tugusiibe, n'agufuula nga gukiikirira empaji nnamba mu mpaji y'obusiraamu, wasanna lana sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, nabbi waffe n'agutuleeramu ekiri sunna nga kyankizo nga si kirala wabula qiyamahu, kuguyimirira. Muva mu tarawiya, wasiibye ova mu tarawiya, oyimirizaawo empaji mu mpaji z'obusiraamu ettaano, ate amateeka ga Allah tabaraka wa taala kwotambulira. Laba woleese n'enkola y'omubaka ey'okuyimirira mu mwezi guno ogw'ekitiibwa mu tarawiya ne mu kiro. Era fahuwa shahrul khairat, mwezi gwa birungi, wal barakat, na mikisa. Omuntu yenna anoonya ebirungi ku akawunti y'emaaso ga Allah, omwezi guno agwettanire. Omuntu yenna anoonya omukisa, baraka, tewali ataginoonya mu nsi, abafa omwezi guno agukozese bulungi nnyo, agwettanire. Wa shahrun ijabatu da'awat, mwezi gwa Allah kuyitiriza kwanukula dduwa z'abaana Adamu. Nam mwezi Allah mwayitiririza okwanukula edduwa z'abaana Adamu ebbanga abaddu lye bamala nga bakowodde Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati gwe bw'otunuulira ebyo ne kujja ne kwegattako okubeera nti shahrun itqi minan niran, Allah kunyulula nsingo zijja muliro aziyingise jjana. Nam era gwe okyagayala mu kukola emirimu. Ne tunoonya abantu mu kironga kino tugaa nti yalla bisimillah tujje na nniya yakuliisaako kale mu kisiibo kino gaa nti nange ndi omu kubaliisizza, kangule kilo y'omuceere ya 15, kangule kilo 2, kangule kilo 4, kangule kilo 5, nga wallahi era obuzeemu mwabo ng'ebyo byonna ebirungi byemmenyeeko bitudde bijjudde mu mwezi guno ogw'ebbeeyi ogw'ekitiibwa. Abange igtanimul mawasimil mubaraka, mwenyigire nnyo mu seasons ez'omukisa. Buli season bwajja ng'eno nga ya Ramadan, wallahi ne bw'oba olinako 5 sindika 2, ne bw'oba olinako 10 sindika 8, ne bw'oba olinako ki gw'okiweeyo omanye nti ye season gy'okozesezza etasala. Faya ibadallah ya dhawil uquli salima, abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abamanyi okubala ebibalo bya season obulungi, igtanimu awqata shahri Ramadan, mukozese ebiseera by'omwezi guno ogwa Ramadan bulungi nnyo nga tebinnatuyitako. Mbagambye onoonye ennaku 16 ezisooka ez'omwezi gwa Ramadan, wallahi tokyasobola kuzisanga ez'omwezi guno. Okujjawo nga Allah ali kuwangaza n'osanga za mwaka gujja, ayi tezigenda kubanga ze zimu na zino. Igtanimu awqata shahri Ramadan biljid, tukozese bulungi ebiseera by'omwezi guno bye tulina nga tebinnatuvaako. Olwaleero ennaku 16 teziriiwo, naye ggwe nange kiki etulagawo after all mu mirimu emirungi? N'okuliisa kukyatulemye kuganye. Tuli mu shonga eno
nga tuga nti kale bismillah abantu 10 abasooka era n'olabanga amannya aga bulijjo geego gulaba ba Ismaila Bosa ba Haji Adam Swalihi bani naye naawe kwoli era osiibye era ku simu yo kuliko sente era otegedde obukulu bw'okusaddaaka kakati gwe ebiseera bya Ramadan abafu ogenda kubikozesa dde mu bibi ku bye tulina okukola mu mwezi ogw'ekitiibwa bye bimu ku biri ebigufuula ebyenkizo siyamuhu okugusiiba qiyamuhu kuguyimirira tilawatul Qur'an al-azimi okusoma ku Qur'an y'ekitiibwa addu'a okusaba Allah wa it'ami at'am n'okuliisa ku bantu emmere gwe mulanga gwenze nagwo olwaleero tugambe nti bismillah kale kilo 10 eza basmati bwenjogera kilo 10 eza basmati buli kilo ya mutwalo kyemtugamba tekuli bantu bawira 10 mu ddakiika zine 10 nga tetunnagenda mu kuwummulako bayinza kuwaayo mutwalo gwa sente naga nti ayi Allah nange nguzeeyo kilo kandiise ku basiraamu ndese kyakulabirako era waliwo n'asobola okuga nti 10 nakyo nkiguze waliwo asobola okuga nti nze 10 nguzeeko kilo 5 ate kwemuli programu mugiraba njagala biidhnillah tusimbule nga ngenda basomera namba ya simu naawe oweeyo ng'okakasa nti mu kuyamba abantu mulimu ebirungi biyitirivu nyiga star M856 onyige okay owa Airtel star M856 nyiga okay bajja kusama chat kotekawo 43 42 98 sembyayo 9 43 42 98 sembyayo 9 bomaliriza nyiga okay bajja kusaba amount tekawo mwendo goyagala okusaddaaka olumalo guteekawo tugende kilo bomaliriza nyiga okay bajja kusaba reference tekawo erinnya lyo example code yesimu yo kyoweza kigenda kujja buterevu wano Musalam Charity Foundation gwa Airtel wa MTN nyiga star M65*3# onyige okay star M65*3# nyige okay bajja kusama chant code tekawo 3 58 65 3 58 bomaliriza nyiga okay bajja kusaba amount kwa amount njagala otekewo omuwendo gwa mutwalo kale mwega kutte babiri mutekewo buli 15 gwe mutwalo bomaliriza nyiga okay bajja kusaba reference au reference tekawo erinnya lyo tekawo ensonga ejoweerayo boli omaliza yingiza pin code yesimu yo kyowereza kigenda kujja buterevu wano Musalam Charity Foundation njagala mu dakiika zino mwendo ogusigadde nga tetundagenda mu kuwummula nfuna abaddu n'abazaana ba Allah kati zisigadde 8 abaddu n'abazaana ba Allah 10 abasooka bagenda nti ffe mutwalo yalla bismillah osobola okutuulaawo noga nti kwabe 10 kuina okubeerako abafamile bange 10 gwe emitwalo gyammwe 10 giweereze n'amannyo gateekemu wali mu reference gaye nti kulwa famile yange kakati yalla bismillah katulabe engeri buli omu gye yeefaako okulaba nga atereeza okubanga naye ali mbadde oba abazaana abagenda okutuuka mu maaso ga Allah mu kiro kino ekyaleero gya esimu yo gwa MTN nyiga star M65*3# onyige okay gyonyiga code bajja kusaba merchant code tekawo 3 58 65 3 58 65 bomaliriza nyigo ke bajja kusaba amount autekewo mutwalo bwemba babiri tekawo 2 bwemba 3 tekawo 3 bwemba 4 tekawo 4 au tutambule biidhnillah tufunze namba ye10 eyo bomaliriza nyiga okay bajja kusaba reference au reference tekawo erinnya lyo tekawo amanyaga mmwe tekawo ensonga yamwe gye muwerayo yingizampu pin code yesimu yo kyowereza kigenda kujja buterevu wano Musalam Charity Foundation gambye onyiga star M65*3# onyige okay bajja kusaba merchant code tekawo 3 58 65 3 58 gwe owa Airtel nawe weteketeke njagala abantu 10 mu dakiika 7 guno ogusigadde nga tugenda mu kuwummulamu gwe owa Airtel
ogenda kunyiga star sharu wanakimuli atandise. Kakati njagala kulaba baddu na bazaana ba Allah 10 the first 100 baba no batandise ba Aisha Nayiga. Kakati gwatudde alaba TV olinda ki Airtel nyiga star M85 star mwenda hash onyige okay star M85 star mwenda hash nyiga okay bajja kusaba merchant code aku merchant code tekawo 43 42 98 sembyayo mwenda 43 42 98 sembyayo mwenda. Nonya the first 100 abantu 10 ngowaddeyo mutwalo mwegatte babiri awo muweyo mutwalo buli omu alese 5 mwegatte 10 nga buli omu alese nga buli omu alese mutwalo. Kakati njagala tutandike okulaba ku mannya g'abaddu n'abazaana ba Allah abaga nti ffe omutwalo gwaffe guugwo nammwe abasigadde temuwummuza jangu nga bwozze naye njagala 10 ab'omutwalo yalla bisimillah. Enamba y'essimu newe kinaba kineetaagisa gisomera ddakiika 6 gusigadde ngenda kugisoma insha Allah. MTN nyiga star M65 star 3 hash nyiga okay star M65 star 3 hash nyiga okay bajja kusaba merchant code aku merchant code tekawo 3 58 65 3 58 bomaliriza nyiga okay bajja kusaba amount aku amount tekawo omutwalo gwoyagala okuwaayo Bashiri Wanjala. Bomaliriza nyiga okay bajja kusaba reference tekawo erinnya lyo tekawo ensonga yo gyoweerayo awo no bonna amaliriza yingiza pin code y'essimu yo kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Gwe owa Airtel nyiga star M85 star mwenda hash onyige okay star M85 star mwenda hash nyiga okay bagenda kusaba merchant code aku merchant code tekawo 43 42 98 sembyayo mwenda 43 42 98 sembyayo mwenda nakalaba abantu 18 njagala abantu 10 eddakiika wasigadde 4 merchant code tekawo 43 42 98 sembyayo mwenda. Bomaliriza onyige okay bagenda kusaba amount au amount tekawo omutwalo. Bomaliriza nyigo ke bajja kusaba reference aku reference tekawo erinnya lyo tekawo ensonga yo gyoweerayo oluvannyuma yingiza pin code y'essimu yo kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Wasigadde abantu 8 wenjogerera wasigadde abantu 8 kakati 20 bo bamaze okutuuka abasigadde gwe oliwa erinnya lyo nga terirabikako. MTN yiyo nga bweri ku screen yo bw'obonyiga oteekeyo omutwalo. Abange gwe wa Airtel nawe ogenda kugiraba. Tuli ku nsonga ki itaami fi Ramadan kwe kuliisa ku mmere mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan nga tukozesa ka season kana akebbeeyi ak'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ke yatugamba okubeera ntukozesa bulungi. Fashahru Ramadanan abange omwezi gwa Ramadan huwa shahrul Qur'an mwezi gwa kusoma Qur'an faakthiru fihi tilawati alquran muyitirize nnyo okusoma Qur'an mu mwezi guno. Wa huwa shahru itaami taam mwezi gwa kuliisa abantu mmere. Abange kugula gate mujje olwaleete mukyagala kugula gate nammwe mwekengera naye mwezi gwa kuliisa abantu ku mmere. Fakad kana salafu salih abatusooka abalongoofu radiyallahu ta'ala anhum Allah asiime ku bo bye baakola. Abange baakola omulimu guno gwali gwa ttendo gwali gwa bbeeyi. Yatakarrabuna ila Allahi ta'ala basemberanga eri Allah subhanahu wa ta'ala biitaami taam nga baliisa bannaabwe batalina mmere. Liswaimina abasiibye anoonyayo omusibi n'amuliisa mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Era nga ekigendererwa kyabwe kyakufuna mpeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bagwa mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam alladhi rawahu Tirmidhi an Zayd bin Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala an anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala nabbi wa Allah yogere ebigambo bino nga yabigamba man fatara sa'iman
omuntu yenna akutte essimu ye anyiga koodi ezo z'olengera ku screen n'oteekayo kiro ye eya basimati ogigulire omunaku atayina man fatara saiman omuntu asiibulula omusiibi mu kikula bwe kityo werekereza omutwalo gwo n'ogwayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala kana lahu mithlu ajrihi abeera n'empeera y'emu nga n'ey'omuntu oyo gwasiibuludde ghaira annahu la yanqus min ajrihi shay'an nga n'oyo gw'oliisizza Allah tamukendeezezza ku mpeera yadde akatono bwe kati. Gwe olwaleero bw'oba ofunye empeera y'emitwalo 10 nga n'oli afunye 10 n'omuliisa olwaleero kiro ya basimati gye tugula mutwalo ngambye noonya abantu 10 abasooka kandabe bakatuuka bameka kuba tugenda mu kuwummulako. Awo basenvula gwatanajja baddu basenvula n'abazaana ba Allah. Kakati eyo n'ogiwaayo n'oli Allah n'amuwa empeera 10. Allah akuwa 10 oba 10 lw'oba ofunye n'akuwa 10 lw'oli ate n'oli n'amuwa 10 nga takendeddeeko oli gw'oliisizza. Kati olinda kyokunyiga koodi ezo z'olaba eya MTN n'eya Airtel. Tugenda mu kuwummulamuko katono naye kwesindika bwe tukomawo tulabe insha Allah abaddu n'abazaana ba Allah baliwa abaweze 10 mu mulimu guno ogw'ebbeeyi ogw'okuliisaako mu kisiibo kino eky'omwaka 2024. Katuwummulemu katono tovaawo. How to buy Dwalilo Care for yourself. Dial *185#. Select option 7 Financial Services. Select option 6 Insurance. Select option 3 Dwalilo Care. Select option 1 Buy for Self. Select the package you would like to purchase. Confirm your name, phone number, and then benefit. Then select how you would like to pay your premiums, either monthly or yearly. Proceed to agree to terms and conditions and payment. You will receive an SMS confirming your purchase. You will also get an SMS with your policy number. Present this number to eligible hospitals to utilize the benefits when hospitalized. Make sure you add the next of kin and the insured person's details under My Account. Hello, friend. Where I'm from, we don't drive cars. We drive donkeys. Go. Do you want to join us? I'd love to. Buy our Feast for All and get a free Streetwise one to share because sharing is caring. KFC, it's finger licking good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okuva ku Airtel Uganda. Nze ne bannange fenna tuyozayoza baganda baffe ne bannyinaffe abaisilamu okutuuka ku mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Era mu ssere erimu tukunga bonna okubeera nga tusiiba omwezi guno omutukuvu nga bwe gwatulambikibwa mu Quran. Tuyozayoza era tukakasa nti omwezi guno tudda tukola ebintu ebitusuubirwamu ebirungi. Okugeza tudda nnyo eri Katonda affe, tusoma ekitabo ekitukuvu ekya Quran, tukoleramu emirimu egy'enjawulo emirungi egisanyusa Mukama Katonda. Era tusuubira nti era tusaba Mukama Katonda atusobozese ffenna okubeera nga tukola emirimu egyo omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan. Ku lwa bannange okuva ku Airtel Uganda tuyozayoza abasiraamu bonna era tubasabira okuyita mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan nga gwa mirembe, ate Mukama Katonda atusasulemu ebyo ebirungi ebisinga obulungi ebisinga okusuubirwa mu mwezi guno. Ku lwa Airtel Uganda twebaza bakasitoma baffe bonna ne bannayuganda bonna okubeera nga bakyakozesa empeereza yaffe era tubakunga okwongera okozesa empeereza yaffe mu bitundu bonna we muli.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Airtel, a reason to imagine. Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule lyetendekero lirina abasomesa abakugu mu kutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7, senior ey'okuna, senior ey'omukaaga n'abo abatamaliriza okuli abava wakana ab'ekisulo. Tulina courses enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication, wamune nursery teaching. Twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuze ebigezo bya UBTEB, DIT ne Makerere University. Courses zaffe zonna zimalira ddala emyaka 2 era nga tugaba basale ku mitwalo 5 gyokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongerako n'okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule, oluguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku namba z'essimu ez'owammanga. Excel Vocational Training Center, excellent skills for life. Tukwaniriza kutuweereza Agents Limited wano mu Kikubo Line ku Malaika Building shop number 55 paka 57. Lino ly'edduuka lya wholesale w'osuubula byonna by'oyagala ku miwendo emitono ddala. Tulina ebika by'emmere bingi kussa n'eri mu mikebe, eby'okukozesa ewaka naawe ssekinnoomu, ebyokunywa byo bingi tomalaawo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tokyalireko osuubule naffe ne woba oyagala kuleetera w'oli tukuweereza. Kale tukubireko noti 782 mwenda noti 6 oba noti 7 noti 6 noti 1 noti 4 7. Tuweereza Agents Limited, suubula naffe. Omuzadde olinayo omwana eyamala siniya ey'okunoba ey'omukaaga nga wabuwala? Jangu omuwandiise ku Islamic University Uganda Females Campus Kabojja mu certificate, diploma ne degree mu masomo nga law, education, mass communication, information technology, business studies, fashion and design, nga tusomesa n'abasawo okuva ku ddala certificate ne diploma. Abasawo baffe bali ku mutindo gwa nsi yonna. Jangu ofune ekyenjawulo kumanya ebisingawo kuba ku 0757 0500 oba 070474 Islamic University in Uganda Females Campus Kabojja. Tusangibwa Natete ku Lwenakawuka. Kozesa Airtel Money okuweereza abaagalwa abo ssente za futali ku mikutu gyonna. Kyangu nnyo. Nyiga *885#. Londa weemu oba kozesa My Airtel app okigale. Kati weereza ssente eri abaagalwa abo Ramadan eno ng'okozesa Airtel Money. Airtel Money nyangu ya buliwo, tekugirwa nsalo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kukulisaayo mukummulamu okwo okubadde okutono ddala naye nga kukuteekateeka ku kitundu kyaffe kino ekisembayo ofube okulaba nga naawe erinnya lyo liri mu baddu oba abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala abatuuse. Wenjogerera bino nga abaddu n'abazaana ba Allah bajja naye gwe kuba akafaanani nga kube ngenda okusoma erinnya lyo teririiko, weekaabirangako wekka, gwandibanga gwe mukisa gw'osigazza gwokka okubaako gw'oliisa ng'enkyo ojja kunoonya gwowa abaffe nga buli omu ayina, tewakyali ayina bwetaavu. Njagala emirimu nga gino bwe gijja mwezi guno gw'ebbeeyo ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan, nze naawe tugiganyulwemu gireme kubeera gy'aba individuals bamanyiddwa baddimba Amina, Bahajada Muswalehe, Bahajati nedda, wabula naawe atulaba kati munno mukubireko mugani waiteekako salaamu, olabe sheeno, olabe kino kitambula kitya, olabe ojja kulaba nga bi'aunillahi jalla wa ala ensonga zigenda zitambula
mpola 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 nga naawe erinnya lyo lituuse mbaddu w'abazaana ba Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi okusaddaaka obulungi. Abantu beewaanira mu bintu ebirala eyo, naye guno omulimu naawe beerako mwabo abaddu n'abazaana ba Allah abagwewaaniramu nti nze bwe kituuka kya kusaddaaka toleeta mulala nga nze wendi bw'otyo nga naye bw'owenyumirizamu. Njagala gye essimu yo gye njagala osooka okujjukiza enkola gye tuyitako. Gwowa Airtel nyiga star M85 star 9 hash onyige OK star M85 star 9 hash nyiga OK. Bajja kusaba merchant code. Aku merchant code tekawo 43 42 98 sembyayo 9 43 42 98 sembyayo 9. Bw'omaliriza nyiga OK. Bajja kusaba amount au kwa amount tekawo omwendo gweyagala okusaddaaka. Tugambye abaddu 10 batuuke n'omutwalo abasigadde tujje mu mbeera yaffe eya bulijjo. Bw'omaliriza nyiga OK. Bajja kusaba reference au reference tekawo okuyamba abantu oba kilo yange y'omuceeri oba kyonna linnya lyo kyonna gwe kyowulira kyoweerayo mu kkubo lya Allah. Bw'omaliza nyiga OK. Bajja kusaba pin code, ingizamu pin code y'essimu yo kyoweza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Gwe owa MTN nyiga star M65 star 3 hash onyige OK star M65 star 3 hash nyiga OK. Bajja kusaba merchant code tekawo 3 58 65 58 65. Bw'omaliriza nyiga OK. Bajja kusaba omuwendo gw'oyagala okusaddaaka tekawo omutwalo tekawo 2 tekawo 5 tekawo 10. Bw'omaliriza nyiga OK. Bajja kusaba reference au reference tekawo erinnya lyo tekawo ensonga ejoweerayo. Bw'omaliriza nno yingizamu pin code y'essimu yo kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Jukira tukoodde abantu 10 abasooka kakati enamba yaabwe yo already etambula gwe atannagenda ku list eyo. Kituza ku hadith gye tusembyeyo nayo nga tugenda mu kuwummulamu omubaka wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yatutegeereza nti man fatara sa'iman gwe senga oliisa omunaku ali eyo ebundibu gye yasiibye atamanyi nkya ki kyagenda kusiibulukirako aliwa yonna yonna gy'ali naawe Allah akuwa empeera ezooli ng'ate naye takendedde. Tuli ffenna awo nno ne kitwala butereevu ku aya ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba weebuuze oli mu abo abagwa mu aya eno oba toliimu. Allah agamba ati abada billahi minash shaitani rajim wa yut'imuna at'ama abo baja Adam Saleh badima amina yut'imuna at'ama bwe boogera ku kilo y'omuceere bagiwaayo ne bagiriisa abantu ala hubbihi miskinan bawaayo mu kwagala kwabwe naye nga bagiwa baani miskinan abeetaavu bamufuna mpola wayatiman waliyo bamulekwa waasira n'abali awo ng'ebintu bibasobedde. Kakati gwe n'obeera nga gw'omu ku bali ku lisiti y'abawaabo bamulekwa bamufuna mpola abeetaavu omuntu ebintu gwe bisobedde yasiibye nayaga nti siina kyakusiibulukirako nkoze ntya. Ate ne bakola batya ne bagamba nti innama nut'imukum liwajihillah nyiga essimu yange eno naye nje nyiga ku lwa Allah star M85 star 9 hash nanyiga OK ku lwa Allah 43 42 98 nasembyayo 9 nga ye merchant code nga bw'agiraba ku screen ye n'ateekamu omutwalo n'ateekamu 2 n'ateekamu 5 n'ateekamu 10 n'ateekamu akakadde nga ki nut'imukum liwajihillah babaliisa ku lwa Allah nga la nuridu minkum jazaan ng'abo bagenda okufuna ku bino salaamu byegaba abantu beeyamba nga ekozesa ssente mweze muweereza nga la nuridu minkum jazaan. Abo bamaze okusaddaaka baga nti yenna anaafuna alhamdulillah naye ffe tetumwagalamu mpeera wala shukura yadde ofukamira atwebaze ng'onyize star M65 star 3 hash n'onyiga OK owe MTN ne bakusaba merchant code n'otekawo 3 58 65 3 58
n'osembyayo 65 n'osaddaaka biniyatin khassa n'enniya ey'enjawulo nti boowa obawa oyagadde ku lwa Allah nga la nuridu minhum abantu abo toyina kyobaagalamu oba tetulina naffe kye tubaagalamu jazaan simpeera nti nabo balisasula oluvannyuma wala shukura yadde ojja okujja ne bagamba nti abange naffe kagerike mwatuliisa naffe tulino tuzze kubaliisa nga wallahi si kye tunoonya naye nga ffe tugamba ki innama nutimukum liwajihillah tubaliisa ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala era gwe erinnya lyo ne ligaana okubula ku bantu abafaanaganako bwe batyo ne ligaana okubula ku bantu abafaanaganako bwe batyo faya ibadallah abaddu n'abazaana ba Allah tanafasu muvuganye mulwane nnyo mu mbeera bitaqarrubi ila Allahi ta'ala ey'okusembera okumpi ne Allah biitaami taam nga muliisa abantu emmere tewali kintu kisembeza muntu kumpi na Allah nga kuliisa mmere abange tewali kintu kisembeza muntu kumpi na Allah nga kuliisa mmere kitegedde gwalinawo leero koolina yamba atayina at'imu taama liisa emmere naam liisa abantu ku mmere wala taj'aluuhu min az-zaka ate no gye muwaayo tugaa nti eyo zaka bal ij'aluuhu min baabi sadaqaat mumanye nti muwaayo muwe kusaddaaka naam muwaayo kusaddaaka tamaan fi dukhuli aljanna ng'ekigendererwa kyammwe nammwe Allah tabaraka wa ta'ala kubayingiza jjana rawa al-imamu Ahmad an Abdillah bun Salami radiyallahu ta'ala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام نبي التجيزة ناقانت يا بانجي مساساني السلام وأطعموا الطعام مليسنا بانتو امري وأطعموا الطعام أبانتو مباريس امري وصلوا الأرحام ميونغين nganda zamwe wasallu billayli wannasu niyam mwebake musaleko n'ekiro ng'abantu beebase tadkhuluna aljannata bisalamin ejjana ya Allah mujja kugiyingira na mirembe amakulu mulimu kubisembeza omuntu okumpi n'okuyingira ejjana ya Allah tulabye mulimu okusaasanya salamu mulimu okuyunga oluganda mulimu okuliisa emmere okusituka ekiro n'osaala biki byo kwebyo ebina kiki otakola mu mwezi guno gwa kitiibwa bw'oba ojjukira kiki gwe naawe kyoga nti ekyo kinsubye mu ramadaani ono ab'enganda zammwe mubakubira owayinza okukola eddaako osiibulukuseeko muganda wange bwetyo nam wa atimu taama kati tuli ku kino kyakuliisa ku bantu mu nnaku zino ezisigaddeyo 14 ku 13 okitegedde twongereko ki okusaala ekiro nga buli muntu yenna yeebase oba awummudde gyayo essimu yo oliiseeko olwaleero nam gyayo essimu yo onyige endagiriro eno ngambye abantu 10 biidnillah bagenda baggwayo ngenda kuddamu nsoma ennamba z'essimu gwe nga bwonyiga ku ssimu yaawo kantandike n'abe MTN nyiga star M65 star 3 hash onyige okay star M65 star 3 hash nyiga okay bajja kusaba macha ndikoteka 3 mwemu
58 65 3 58 65 bwe nakusaba amount teekawo omuwendo gw'oyagala okusaddaaka. Ekyoba okimaliriza nyiga okke bajja kusaba reference, teekawo erinnya lyo, teekawo ensonga yo gy'oweerayo, yingiza mu pin code y'essimu yo, ky'oweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Gwa Airtel nyiga star M85 star 9 onyige OK star M85 star 9 nyiga OK. Bajja kusaba merchant code, teekawo 43 42 98 sembyayo 9 43 42 98 sembyayo 9. Bw'omaliriza nyiga OK. Bajja kusaba amount, awo kwa amount teekawo omuwendo gw'oyagala okusaddaaka kuva ku 10, 20, 50, 1,000, 2, 5. Bw'omaliriza nyiga OK. Bajja kusaba reference, awo ku reference teekawo erinnya lyo, teekawo ensonga yo gy'oweerayo. Bw'omaliriza nyiga OK. Bajja kusaba pin code, ingiza pin code y'essimu yo, ky'oweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation. Njagala biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nga twesigamye ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyo gyatutegeezezza ng'atulagira okubeera nti bye tulina okukola ebiyinza otusembeza okumpi n'okuyingira ejjana kwe kubeera nti tuliisa abantu emmere n'ebirala biri ebina bitulabye nga bwetyo bwe tuteekateeka okulaba nga tetukodowala, tetwefuula bamukono gamu, tulemegwa mu aya Allah tabaraka wa ta'ala egamba ha antum haulai tad'una litunfiqu tud'un ha antum Allah abuuza Quran ba'da billahi minash shaitani rajim ha antum haulai tud'una abaffe yemmwe abali ku salaamu benjogera nabo tud'una abakoolebwa litunfiqu fi sabilillah muweeyo mu kkubo lya Allah wakati mukuliisa abantu abatalina kyakusiibulukirako faminkum man yabkhal nga kumu abatudde ku TV waliwo akodowala naye nga sente azirina. Allah agambye waman yabkhal oyo yenna akodowala fa innama yabkhal an nafsihi yekodowalira ye yekka yeyeekubako enjawulo. Nam wallahu Allah ye alghani wa antumul fuqara ye mugagga wa antumul fuqara febaavu amakulu abeetaavu okuva eri omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Nam nagana era ne bwe tunaagaana Allah ajja kyusa aleete qauman omulembe gw'abantu ghairakum ogutali guno gwammwe. Nam thumma la yakunu amthalakum baleme kufaanana ngaffe amakulu baleme kukodowala. Kakati ffe tunagaana okukodowala bwe tunagaana okuwaayo mu kkubo lya Allah ne tukodowala ye Allah ajja kukyusa mu bukyusa aleete aba Umar wa Nnyonyi abalala bakole emirimu faatute atuveeko Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nga bw'oba okola omulimu gwonna tukugamba gukole kati enkya Allah akugjawo akusikize abalala abajja okukola omulimu ogwo mu bulungi bw'okukolebwa nga takweguya Allah ate ng'omulimu teguyimiridde. Kati gwali ku TV awuliriza ebigambo bino amanyi nti okuwaayo mu kkubo lya Allah kya bbeeyi kya mugaso, olinda ki? Tuli fenna olinda ki okuwaayo okugula kilo y'omuceere ey'omutwalo, kilo 2, emitwalo 2, kilo 5, emitwalo 5, olinda ki? Kasome ku baddu n'abazaana ba Allah abamaze okutuuka gw'atannaba wallahi onaatusonyiwa naye tetulina kyakukolera.
katusome bazze. Mirembe Shamira azze. Kasozi Francis n'atuuka. Dimba Amina. Shamim Nabukeera. Said Kamara. Muhammad Chigundu eriryo mweriri oba tunaliwulira. Sifa Narutaya. Jowelia Kuteesa. Haji Adam Saleh ono wembarara mukadde waffe Allah kutukuumire ajjati Allah mtukuumire. Naima Rajab Abe atuuse. Ismaila Bosa atuuse. Nuru Kasubo azze. Aisha Nawire atuuse. Fatuma Nabidoddo azze. Sharwa Nachimuli atuuse. Aisha Naigaga azze. Bashir Wanjala atuuse. Zulfa Narwoga azze. Zahra Mbabazi atuuse. Ibrahim Salim azze. Adam Taus atuuse. Nanyunja Shiba azze atenga azitowedde ddala. Regina Namakula atuuse. Shifa Kauma Shifa Kauma Mashallah atuuse. Shania Sekamatti atuuse engandi kubakobe. Namuyanja Gertrude atuuse. Sulaina Nakasita azze. Sharifa Namutebi wuyo naye atuuse. Umar Wanyonyi agaye nti nange tebajja kundika. Hamza Damulira najja. Janat Naggayi atuuse. Hamza Kanyike azze. Murshid Aus atuuse. Murshid Aus nakomawo ogwokubiri. Mubarak Kintu atuuse. Kale otuddaawo mu ddiiro lyo olaba TV yo amanya gano ngasoma ne ku simu yo kulika akaliko ne wallahi toli mbaddu bendi mu kusoma no. Kkiriza nkujjukize namba za simu. Nyiga star M85 onige okay. Bajja kusaba chat code oteekawo 43 42 98 sembyayo 9 43 42 98 osembyayo 9 bomaliriza nyiga okay. Bajja kusaba merchant code aku merchant code bajja kusaba amount ya kwa amount tekawo muwendo nga Hajati Zainabu Adam bwakoze ye kastawulidde haji nga atuse naga nti haji yananyingirako yekejja naye bwatu Hajati nakola ki natuka haji no Hajati akusinzeeko naye wallahi Allah wakuume bantu baffe aga nti haji wadda sindise neera kamusingi ko ndo atunajja na musinga kwa Hajati Zainabu Adam azze. Muhammad kabajja naye una atuse kakati ababaddu n'abazaana ba Allah bo benekereza ne bawaayo mu mwezi ogw'ebbeeyi ogw'ekitiibwa bwe guti nga bamanyi nti ka season kankizo kanjawulo. Naawe tuulamu awo otudde Nakayiira Ramurat nawoze tuulamu awo otudde ofunye emikono gyo bwoti okakanya omutwe olowooze ogaye nti naye omwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan bannange bino byonna babikola nze nkozeemu ki? Gwe kannyini okyebuuze bano abasaddaase basaddaase naye nze nkoze ki? Bw'onaakifuna nga bwekiri kizitowa ise emikono mu maaso. Kinaakulema okufuna abaffe akaseera kajja kuba kazibu ddala. Eddakiika wasigadde 2 naye tuzikozese. Njagala ogye essimu yo gwa Airtel naawe owa MTN. Kantandike na MTN. Nyiga star M65 star 3 hash onyige okay star M65 star 3 hash nyiga okay. Bajja kusaba merchant code tekawo 3 58 65 3
5865 bw'omaliriza nyiga OK bajja kusaba amount tekawo muwendo oluvannyuma tekawo muwendo nyiga OK bajja kusaba reference tekawo ensonga yo tekawo erinnya lyo tekawo yo gwoweerayo yingiza mu pin code y'essimu yo kyoweereza kigenda kujja butereevu wano mu Salam Charity Foundation gwe owa MTN koba oyita Airtel gwe ngendako weteketeke Murshid House naye atuuse Airtel nyiga star M85 star mwenda hash onyige OK star M85 star mwenda hash nyiga OK bajja kusaba merchant code tekawo 43 42 98 sembyayo mwenda na Kagaba Nahida atuuse 43 42 98 sembyayo mwenda bw'omaliza nyiga OK bajja kusaba emiwendo gyagala okuwaayo tekawo omwendo gwagala okusaddaka oluvannyuma mottu oyingizeemu reference yo songa yo teka mpin code y'essimu yo kyoweereza kigenda kujja butereevu mu Salam Charity Foundation. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim atainaka rabbana allahumma mu'tarifina bi dhunubina faghfir lana allahumma thaqqil fi mawazinina wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwab rabbana ighfir lana والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار بارك الله لي ولكم وانفعني وإياكم وكثر بأموالكم تويرا بدا نتياتي إلي كدا كسوا كمشتوندو إن شاء الله كمكوتو جنة NBS سلام سنيوكا تجاكوبا لايف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله